Abazadde, ebigambo bino nsaba bigende eri abazadde. Ekibuuliriro kino nsaba kigende eri abazadde. Omuntu wenna ng'ozaala abaana, omwana omu, babiri, basatu, bana, naye ng'olina ebintu bye weewugguusaamu, olina ebintu ebikweyoleka ku mutwe ne weewugguusa. Oli musomi, ku kyalo oli musomesa, oli Ssaabakristu, oweereza mu kyaki, oyimba mu kkwaya, oba oli mulokole oba oli musiraamu. Banandaba batya ku kyalo otya okuswala, banaawulira batya, balinsanga batya ku musawo, jjajjaffe yali musomi. Ebintu bino siina we nali mbirabye, ffe waffe tetwabikolanga, naye ng'obiraba, naye nga kitaawo teyabikolanga era tewabiraba, naye nga ku mutwe gwe olina ebintu by'olabaku, olina ebintu ebikulumbagana nga weebase. Kintu kijja ne kikutugira mu buliri biki, ekivaamu n'otambulako ne webbiira n'ogenda ku musawo ne bagamba ddogo n'olijjanjaba ne ligaana, ng'olina ebintu ebikweyoleka biki, ng'oli muzadde olina abaana 4, 5, 6, naye ng'olina embeera gy'olaba etali ya buntu ekutambulirako, era naawe n'otuuka n'omanya nti alabika lubaale, ne weefuula nampulira zzibi ng'oli muzadde. Ekirala, omuzadde wenna mu baana b'ozaala oyinamu omwana omutaddeko ssente okusoma, omwana alemye, bw'omutwalayo addukayo. Okitegedde? Bw'omuwaliriza bw'addukayo. Omwana wakati ategeerekeka tayagala kukola mirimu, bw'omutwala okulima tabisobola, bw'omugamba okwoza essowaani nga naye bambi si yakyeteekamu, naye nga ne bw'omukuba olaba tomukyusa. Okitegedde? Kakati oba waliwo abaana ewaka ng'omulaba ye ebintu bye yeenyigiramu, anyumirwa nnyo bya firimu ebyo, okusoma takuliiko, atoloka n'omusanga mu firimu. Kitegedde? Atambula nnyo biki, oba omwana yeerondalonda, yeemakula awaka, bintu ebifaanaganako bwe bityo. Ng'olina omwana bw'atyo nga yakusobera, nkusaba tomufuula kyonziira. Omwana taba mubi mu maaso g'abakadde, beera omukadde takoowa kulera baana, naye nga ggwe olina ebintu bulijjo by'olaba ebikweyoleka mu birooto, naye nga mu baana bo olabawo omwana akusobera nga n'emirimu ewaka tayagala gikola, akujeemera enkya n'eggulo y'ataggwa mu misango, naye ng'olina omwana akusobera awaka. Okitegedde? Oba tugambe ozadde omwana aliko obulemu, oba ozadde omwana aliko ekizibu, oba ozadde omwana alwala tawona. Mu baana bonna b'olina ewaka omwana yakusobera, yasula agugumuka, omwana yalwala buli budde yataggwebwako omusujja, yatakola ki. Okitegedde? Oba tugambe oli muzadde, mukazi we azadde abaana, oba omwana agiddeko ejjinja, oba omwana agiddeko omusota, oba omwana amuzaaliddeko ebintu eby'engeri, oba omwana amuzadde alina nnamagalo 2, ng'oli muzadde, manya nti eyakwalula esiridde. Okitegedde? Wandibanga mu famire yo, gwe waliko lubaale, gwe wali olina omusamirira, ogaanye, weewubizza, ozaala abaana bakuze, naye ng'obadde olina ebintu by'ojjoowulira nga bikwatagana ku lubaale, ng'era bagambye tozirabika mpewo. Bw'olwala mulimu abantu abagamba nti olwo lumbe luganda, naye n'ogamba Mukama bw'ayagadde n'oyongera kuweereza kyaki, n'okugendanga mu malwaliro, naye nga waliwo ku mikwano gyo abagamba nti ezo mpewo, naye ng'ogamba sola naawe ate kuddamu ebyo, byo bya kisiru, n'ogumira embeera yonna gy'oyitamu, oba butula n'ogamba Mukama bwe yayagala. Okitegedde? N'ozaala abaana ne bakula, omwana buli lwagenda akula, naye ng'olaba omwana tategeerekeka, n'omuleka n'atambula n'obutategeerekeka bwe, naye nga gw'omuzaala omwana teyeesiriwazza, talina kyeyeetaddemu kyonna, naye ng'omulaba omwana aliko embeera etali ya bulijjo. Omwana gaata tannaloosebwe nti biki. Kati omwana oyo ne bukya lumu najja naga taata bangambye lubaala nnuma, naye nga naawe mu nkuzibwa ye ozze omulaba ng'alabika si wa bulijjo, aliko ebintu ebitali bya bulijjo. Omwana oyo n'omusindiikiriza,
n'omugaza ebintu byo watandise ebintu by'okweraguza mwana gwe biki nze bw'ono obuyogera ebintu ebyo wano biki n'omutabukira n'omukambuwalira. Omwana bambi nga talina kintu kye yali aguze kye yali agenze n'alamuza kye yali yeetaddeko wabula alabirawo ng'embeera emusumbuwa. Taata oba maama omwana oyo n'omuvaamu bw'otyo omwana oyo ne bukyenkya n'afuna amukwata ku mukono n'agenda ne yeetereeza. Taata oba otuuse okulaajana ku nsi nga toona. Okitegedde? Era be bantu b'osanga nga bakulu nga bamugamba mu bukulu nti toyina musaayi, toyina mazzi, toyina biki. Era naye nakkiriza n'agala n'emyaka gino gigendedde kireka kye baŋŋamba kyekyo. Awo abantu we bazibidde amaaso. Ddayo emabega ng'ozaala abaana bo. Naawe olina abaana b'oyogerako nga mu nkula yaabwe walabanga tebali nga banneeyibawo. Walabanga mulimu omwana atali nga banne mu nkula ne mu nvubuka. Ozadde abaana n'obeera n'abaana ne babulwa obufumbo ewuwo ne wabulwa embaga. Abaana bawe balina ebisiraani bye bagobwa ku mirimu. Abaana bawo be badde waka buli budde taata mpaayo omutwalo nga be bayita mu mbeera etali ya bulijjo. Taata ssebo oba nnyabo oba oli maama omwana yenna bw'ajjanga n'akugamba taata lubaala nnuma, tuula wansi omutuuze omubuuze okijje ku ki, kubanga olina ky'omanyi mu buzaale bwe ne mu nkuza ye. Tuula n'omwana omubuuze okijje ku ki. Omwana agambe taata ngezezzaako okufumbirwa biganye, ngezezzaako okuwasa biganye, emirimu giganye, buli kimu kiganye. Taata n'okunsibaasiba mu kkomera, taata natambuddeko ku musawo n'aŋŋamba waliwo olubaale. Naye nga taata olina ky'omanyi ku mwana oyo ne mu nkula ye teyali nga y'abanne. Nkwegayirira ndowooza nteeke n'amaviivi wansi. Taata oba maama nkwegayirira ng'omwana oyo olina by'omumanyiiko emabega mu buzaale ne mu nkula ne mu lubuto lwe nga lwakutawaanya nnyo. Oluusi waluzaala luyiseeko, oluusi baamukusalamu busazi naye ng'okuva lwewafuna olubuto olwo wabonaabona nnyo. Lwali lwa bulumi, lwewanise, balunsibiddeko, biki. Omwana n'omuzaala n'atuuka okukulayiza n'otukogamba nti sigenda kuddamu byakuzaala. Omwana nga y'oyo azze mu bukulu naga taata oba maama lubaala nnuma. Ky'oba omanyi omwana oyo aba talina buyambi aba azze ewuwo. Awo we wali olujegere lw'okwetaasa gwe taata oba maama. Kubajjukira obaako ebintu by'ozze olaba naye nga weewussa oluusi oli musomi n'ogaana obbikola n'ogamba ndibikola ntya, balinda babatya. Kati ebintu ebyo bituuse bikuvuddeko, bikufudde feeriya, emyaka gyo giyiseeko, bironze omwana azze mu mikono gyo. Awo weewali okwetaasa. Tuula n'omwana mubuuze obijje ku ki. Mwana abikunnyonnyole abijje ku ntono. Taata bwe neebaka emisota gingoba, taata bwe neebaka abasajja bangoba, ndoota basezi, ndoota nsolo, ndoota magi, ndoota bino. Taata kino na kino. Taata embeera ensobedde mu nnyumba ntya namu, biki. Taata ndwala siva mu malwaliro, biki. Tuula n'omwana okitegedde, kuba olwo si ggwe oba ogenda okusamira. Omwana muyambeko. Bw'aba alina gy'atambulira beera emabega we. Tambula naye ogende owulire ensonga. Otambule n'omwana oyo okutuuka lw'anaggusa ebintu ebyo. Taata ojja kuba weetikkuddeko omugugu mu bulungi. Kyokka omwana abaana bwe basamirira lubaala oyo ng'abazadde mubejjeeko, abazadde muyisibwa bubi, oluusi n'okufa amangu. Era temuwangaala. Bw'oba owangadde obonaabona nnyo, omuli okuziba amaaso, okufuna ekifu ku maaso, okuzimba abigere, okusanyalalanga, okubwa puleesa n'osanyalalako oludda lumu, biki, okutambulira nga puleesa tatatadde, ebintu eby'enjawulo okusoomozebwa okutuuka mu bulamu bw'omuntu ng'omuntu agenda akula naye nga tomanyi nti kiva ku mwana ono. Lubaala abuuza, omwana omuto afuna atya amagezi agatunoonya nga gwe omuntu omukulu wagaana? Gwe musango.
omuzadde wenna okukoma ku myaka 65 waliwo audio gye twasuse ntugaa nti omuzadde w'emyaka 65 batakyajjanjabika yabadde ensobi. Omuzadde wenna myaka 65 awo okukoma weewatyo omuzadde oyo aba akyajjanjabika. Lwaki? Nti osobola okuba emyaka 65 n'owagira mutabani wo agenda asamire, era buli lwakugamba nti taata bansabye ekijjulo ng'otunda obumwanyi ng'omuwa, n'ebigere bibadde bizimbye, n'ebirwadde by'obadde oyina, amagulu agabadde gakuluma, okitegedde, singa oba okwataganye n'omwana oyo ku nsonga z'atambuza ng'atambudde oba mu basawo n'omubeera emabega we nga tokuuwa, ebirwadde byo bisobola okukuvaako. Era omuzadde wenna myaka 65 singa obeera mu sisitimu ng'otambula n'abaana be mabega waabwe, lubaale mu bulungi asobola okukusaba ekifundikwa kye n'okiteekawo wadde ng'okuze. Era asobola okugamba nti wali olina okuba n'effumu, wali olina okuba n'emikalabanda, n'obigula n'obiteekawo wadde ng'okuze n'owona. Kyokka omuzadde emyaka 68 nze tutawaananga kujja wange, 68 7 75 8 68 75 8 ng'olina ebirwadde bikuluma, naye ng'eno yonna n'emabega wajjanga ebintu ebyo tobifaako, obiwakanya, biki obisindiikiriza oga tetubikola ffe mu kika kyaffe. Ng'otuuse mu kaseera k'okulemererwa ak'obulumi, otuuse ogonza ogambye bw'aba lubaale okusinza ku bulumi bw'empitamu kamutereeze, ng'olina emyaka 68 75 tobuulirizanga gye mbeera. Okitegedde? Tobuulirizanga gye mbeera, mba sijja kusobola, baffe tuli batereezi ba mpewo tetuzimanyi. Era ntumirako nnyo abasawo, ng'oli ku muzadde wa myaka 7 ojjanjaba, naye ng'omujjanjabira mu foomu ya buwangwa nti lubaale yamuluma. Kati oba ojjanjabamu ki? Aba agenda kukola ki lubaale asanyuke? Aba agenda kuteekawo ki lubaale akisiime? Ye bbaaka gulawundi we okuva we yabeerera ow'emyaka 25 omumanyi bulungi, omanyi ki? Oba sisitimu gy'olimu gwe omusawo, omuzadde oyo yagiwakanyanga, yagisibanga. Omanyi ki oba yatambulako ku musawo n'asiba lubaale? Omanyi ki oba yakwatako ebintu bya lubaale n'abyokya? Olw'okuba atuuse mu kulemererwa zeewuwo mutabani kino kinnuma, myaka 7 8 nkutumiddeko nnyo ng'oli musawo otetenkanya omuntu w'emyaka egyo nti weegayirira lubaale we amusonyiwe. Oyo lubaale aba yamukubadde ebirwadde ebyo bye birikula ne muvaamu okufa kwe. Era abantu bwe batyo ng'atonze ebirwadde bingi nga byonna bimwetuumyeko, aba wa ddwaliro. Nkubiriza abaana bonna balina abazadde okuva mu myaka 7 kutandikira kale myaka 68 7 8 75 abaana abalina abazadde baabwe ng'ebirwadde bibonyaabonya abazadde, mbawa amagezi mubatwalenga mu malwaliro bakkakaneko, adde wakatunulemukko, baba mutaddeko ccupa, ayina ekintu ekimuluma mu lubuto oba mu kifuba oba amagulu gazimbye, asannyalala, puleesa zimuluma, biki, mutwale mu ddwaliro lino bwe liremwa gendako ku liri. Bw'atyo asobola okuwangaalirawo awo, okitegedde, n'awangaalirawo n'ebirwadde n'awangaala nabyo mpola, biki, mabega gannuma, mugongo gwakutuka, biki, bintu eby'enjawulo, okitegedde. Naye nti baatugambye lubaale yaluma maama ng'ali myaka 7. Lubaale aba yaddadda ku baana, omuntu waweereza emyaka 68 lubaale aba takyayagala amukole, era abeera yamukuba ekinyiizo, obusungu, ebirwadde, n'amugatta ku kitabo ky'abaamujeemera. Omuzadde yeenunula, omuzadde alina kkoma ku myaka gibanga 65 eyeenunula. Kyokka weenunudde otya? Olina kwenunulira ku baana okuggyawo obunyiivu.
abaana singa obabeera emabega mu bintu bye bakola ne bagamba taata baakututumye n'ogenda n'owuliriza ensonga ne bakugamba Lubaale abanja kino taata n'otunda obumwanyi oba maama ng'oweza emyaka 60 ku 65 65 n'otunda obumwanyi abaana ne bamala kye bakola naga taata batugee tulina okutambula olugendo bwe ruti n'okwata emitwalo 2 gy'olina n'ogiwa abaana bongereze ku ze balina taata oba maama okukoma ku myaka 65 awo waliwo okwenunula n'okuwona ebikuluma singa ogumiikiriza singa togamba nti nga tebiggwa singa togamba nti ebintu bino n'obiwa omutima gwo kubajjukira oba myaka gisembayo Lubaale akwesonyiwe okitegedde era omuntu ow'emyaka 65 aba takyayinza kusamira Lubaale kyekyo kye ngambye nti ntumiddeko nnyo omusawo ng'oli ku mulwadde wa myaka 7 omusuubiza kitutereeze kino genda oleete ente genda oleete embuzi tutereeze kino Lubaale ajja kutereera ajja kukuleka era ajja kukkakkana nkutumiddeko nnyo era ne ntumirako omuzadde ng'oli wa myaka 75 8 nti ndi mu kutambuza Lubaale nkutumiddeko nnyo okitegedde omuntu ow'emyaka 65 58 okusamirira ku baana osamirira ku baana era omusawo yandibadde abuuza nnyo omuntu ng'ali myaka 55 65 omusawo omukugu yandibadde abuuza nnyo omuntu oyo ng'azze mu mbuga ye nti olina abaana bameka bw'agamba nti nina abaana 6 bamutume ajje nabo kuba abaana abo omweso olabemu abaana balina Lubaale omuzadde ono leka kumubuzaabuza mugambe tokyayinza kubaako kyokola mu nsonga zino abaana bano be balina okubaako kye bakola wabula mukwataganire wamu musamire empewo ziraga omwana aliko Lubaale otandika okutambula naye mbabbiddeko bwe nkugamba ebyange n'obigaana ng'ogenda kuwanga tonabagamba dda oba oli ani kasita nkugamba ekyange oba okiwakanyizza oba okigaanye ebiddirira tombuuliranga wabula bye nkugamba ne bw'oligenda wa omusawo wenna omulwadde azze mu mbuga yo myaka 55 58 60 65 Lubaale yamuluma abadde yakatuuka mu mbuga empewo zimulinnyeeko ali myaka 55 zimulinnyeeko ddungu azze kiwanuka azze jjemberizze ali myaka 55 65 oyo omuzadde bamutuma baana ne babeera bali masekendule nga basoma tolya ssente ze wadde alinnyibwako mugambi olina abaana bameka nti 4 mugambe bandeetere bw'agaana obbaleeta nakugamba abaana bampakanya abaana ba buzibu biki omuzadde mugobe okitegedde kuba Lubaale abeera amuliko nga ayimiridde ku standards okugulu okumu kuba ku muzadde kugulu okumu kuba ku baana kati okuwonya omusajja oyo oba omukazi oyo olina mutuma baana bw'aba mukazi ng'ali mu bufumbo olina mutuma abaana okuva mu kika kye abamuyita ssenga bw'aba tasobola baleeta kale okulinga okumukkakkanya akasobola okuteekawo ekibbo ky'omuzimu biki n'abakuntuntu bwakola kumunaaza ku ddagala kukuma ku byoto kugabula ku mwenge nakkakkanamu okitegedde naye omuzadde oyo aba takyatereeza Lubaale aba takyasamira wabula kyansize okuwona ebizibu by'ayina omuzadde okuva ku myaka 55 60 65 kyansize ziba ku baana bano baazadde era omuzadde bw'aleeta abaana abo alaamiriza mu Lubaale ng'obakwasizza ebya Lubaale ebyo bikwasa muzadde oyo mu mateeka bwe kiri omuzadde ng'aleese abaana bw'oba bakwasa ebya Lubaale abaana bamubeera mabega gye batuula omuzadde yakulembera yakwasibwa ensawo y'ekika effumu ly'ekika
ekibbo ky'ekika yakwasibwa eryato lya Mukasa ensumbi effumu. Okitegedde olumala bimukwasa gwe Ssenkulu n'omala bimukwasa omuzadde ng'akyukira abaana, omuzadde ng'abuulira Lubaale ku lw'abaana abalongo, ku lwa Lubaale waffe ow'ekika. Lubaale jjajjaffe nkuzaalidde abaana bakuze, nsaba abaana bagende mu maaso n'ensonga, nkuze sikyasobola. Mbazaalidde abaana bakuze, abaana bagende mu maaso n'ensonga, nja kubeerawo, nja kubeera emabega waabwe. Ebigambo ebyo taata byayatula, ebigambo ebyo taata byayatula. Aba alina okukakasa nga ajja bikuuma. Abaana ng'abakwasa effumu lya Lubaale n'ekibbo kya Lubaale, agambye Lubaale mbazaalidde abaana bakuze, abaana bagende mu maaso n'ensonga, nkaddiye. Ekyo kye bayita omuzadde okukwasa abaana Lubaale, kuba omuzadde yaba ne Lubaale. Omuzadde azze mu mbuga yo myaka 55, 65 alinnyibwako Lubaale. Ne bw'onoomutereeza olw'okuba omuzadde aliwa akuwa akasente biki, ne bw'onootereza Lubaale oyo ng'oli ku muzadde oyo tasobola kutereera. Bw'atereera ng'ojjanga n'ombuuka, tasobola. Ate ng'alina abaana tasobola kutereza Lubaale oyo. Oledde Lubaale aba yayimiriza dde amagulu 2. Okitegedde? We tusabira abazadde mulekerawo okugobesa abaana ensonga. Abazadde muwangaalire mu kwesiima, muwangaalire mu ssanyu. Abazadde bangi batuuka ne bakkiriza ne benjera ku basawo naye nga tebakyalina kye bazza. Batutuuseeko bangi n'omugamba sijja kukusobola. N'agamba Mulangira olabika omanyi, olabika oli mukugu. Mulangira baako kyonkolera, n'omuga siina kuba nze njogera mazima z'omuntu mwatulira. Eriyo n'abantu abava mu lubiri ng'emimwa bagitadde mu nnyindo nga kiyazza asuubira n'okamutema, n'omugaa Lubaale oyo agenda kukutta, sigenda kukusobola. Okitegedde? Omuntu asobola okujja ng'aloota nnyenvunyu. Okitegedde? Aloota nnyenvunyu zimuva mu mubiri, aloota nnyenvunyu zimuyingidde. Oli najja n'ekirooto ng'aloota envunyu zimuli ku mutima, zirya mutima, zaateekawo ekituli alaba zikunkumuka ziva ku mutima. Sitawaana kugenda naye maaso. Waliwo abaloota envunyu ezirabula nga buli mu kkubo waayitira asangawo envunyu. Okitegedde? Oyo aloota envunyu nga buli mu kkubo waayita baba bamulabula nti amakubo go gonna g'oyitamu ag'ensi ogenda gafiiramu. Naddala omuntu oyo ayinza okuba akwana oba ng'akwanibwa, akyaganza emikwano. Mu mikwano egyo mwaba agenda okujja obulwadde namuzisa. Kasita bamulaga amakubo nga buli bukubo waayita waliwo envunyu, asanga nnyo envunyu. Okitegedde? Okuttibwa oba kuwa byasi, oba kusanga batemu. Okitegedde? Oba kusanga muwala n'amukwana ng'alina nawookeera akatayi tekasala, omuntu bw'atyo. Kati waliwo envunyu ezirabula. Ne wabaawo envunyu omuntu z'aloota ng'agenze ku ttooyi n'azisanga ku nkoma waggulu waasitamye nga weeziri. Okwo nakwo kulabula. Okitegedde? Ne wabaawo envunyu z'oloota ng'oziraba ziri awo oba mu ddiiro we wewase oba wootudde. Okwo nakwo kulabula. Ne wabaawo envunyu ng'ogenda kulya muyembe nga gulimu envunyu naye n'ozikuka nga togulidde. Okwo nakwo kulabula. Omuntu oyo aba atambulira mu ffa naye ng'akyalina chansi. Ne wabaawo envunyu z'oloota ng'oli omuyembe, ogenda okuzuukuka ng'omuyembe ogulidde nga gulimu envunyu. Omuntu oyo aba yeetaaga kwekebejja nnyo. Bw'aba teyakwatibwa kawuka aba ateekwa okuba ng'aliko ekibonerezo ng'omusawo anaamujjanjaba ajja kusimbayo ekitooke ng'alimu ekirwadde ekitawona. Okitegedde? Omuntu oyo oba okuba ng'agenda kufuna ekirwadde ekitawona, kati obwo obubaka bw'envunyu obuli muyembe z'olidde buli yadde naye nannyini bwe bwabulwisa ayinza okugenda ku musawo nga takyavumuka. Naye waliwo envunyu. Eriyo omwami yaleeta ekirooto nga wano ku bbeere ly'oku mutima waliwo ekituli, wavaawo envunyu. Okitegedde? Ate nga yalina ssente. Ffe twogera mazima. Omuntu ajja ne tumubuulira amazima, ffe tetubikkirira, tetulya ssente ze tutaavumulireko muntu. Era twamugaa tetugenda kusobola kuvumula.
osobola omulimbalimba n'omuwayo obudagala n'omugaga eno nabeko obujja kuwona. Naga kati nkomewo ddi nga ennaku zino mbadde n'entabaalo ziyinza okumala emyezi ng'esatu. Nakubira essimu n'omubuzaabuza, nakubira ne luli n'omubuzaabuza, ne luli n'omubuzaabuza paka lwaggwamu amaanyi n'afuna omusawo omulala. Bwatu tubafuna nnyo kusinziira ku kirooto. Okitegedde? Oli n'aloota ekirooto ng'obukyala bwe asitamye mu busolo muvaamu envunyu. Ekyo ekirooto bw'okigayaalirira. Bw'okigayaalirira obudde bwonna obulwadde obulikutta buba bujja kuyita mu bitundu byo byakyama. Obudde bwonna eri omuntu ayinza okuloota nga alaba mu kugulu oba mu kigere envunyu ne zimuyingira n'azuukuka ng'ewantu we zaayingiridde nga wamuluma. Omuntu oyo lubaali n'ono aloota envunyu eziva mu kasolo nga zikunkumuka. Obudde bwonna lubaali aba agenda muvaamu, aba agenda kuvaamu. Kola by'okola oba malala gansi oba olina mulimu w'okola kola ng'otegeka. Bw'oba nga toli wiiringi mu biseera byangu, mu budde obwangu, mu nnaku entono okwetereeza, va ku lubaali. Okitegedde? Bw'oba toli wiiringi kuleka by'oli kuva ku lubaali. Oloota envunyu zikuva mu kasolo naye nga toyina bwetegefu bwonna butereza lubaale mu biseera byamangu, va ku lubaale. Wandizuukuka okgenda okwetereeza nga tokyayinza kuwona. Tufunye abantu bangi, n'omutwala wano n'omutwala wali n'omutwala wano n'omutwala wali. Okitegedde? N'awunzika nga taggusizza lubaale oyo n'amufiiramu. Abantu bangi nnyo n'obujulizi musobola obbuleeta b'osanga mu mbiri eyo nga yeebakiridde lubaale yeewaayo naye n'ataggusa lubaale oyo n'afiira wakati mu ntabaalo gye bali. Omuntu aloota envunyu nga zikuyingira mu mubiri, waakiri ate ofundako n'ono aloose nga zimufulumamu mu kasolo. Oyo ayinza okuba nga bamugamba nti bw'onookola endwadde nnamuzisa tuli kujjako okufa. Ofundangako omuntu aloota ng'envunyu zimuva mu kasolo bwe zifuluma. Oyo ate yadde naye bw'agayaala baabalanga okufa kwe. Oyo yadde babanga bamugamba nti bw'okola n'okozesa maanyi tujja kujjako okufa obubi. Naye ono aloota zimuyingira nazo kukanga we zaayingiridde wamuluma. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale n'ebintu ebisinga si kuzannyiramu. Ntumiddeko nnyo abazadde abeefuulira ku baana abatamanyi bintu bino. Naye ng'omuzadde olina ky'omanyi, jjajjammwe yalinako ku nnyumba nga mukyali bato nga yassabo. Omwana n'ajja n'akugamba ndoota jjajja oyo nga nsaba essabo. Omuzadde n'ogoba omwana oyo, nkutumiddeko nnyo. Taata ng'oli eyo bwe wali okyali muto walabako ku jjajjammwe ng'asamira ng'abonaabona n'ebintu ebyo n'afa. N'okula n'ozaala abaana malano bwe batuuka ne bakula. Omwana n'ajja mu maaso go n'akugamba taata ndoota omusajja bw'ati ne bw'ati aŋŋamba ye gundi. N'omutegeera nga ye yali jjajjammwe. Omwana n'akugamba ndaga nsamira, ndaga essabo. Taata n'ogamba omwana nti genda n'ebintu byo n'obimugobya notasobola kuteesa naye. Naye ng'omuntu gw'aggambyeko omumanyi. Nkutumiddeko nnyo taata era nkusabira era katukusabire. Ntumiddeko nnyo bataata bwe batyo era ntumiddeko nnyo bataata nga mwawulirako ku bintu ebyo nti byalimu mu famire ne bikwata omu ku baana bo. N'obeesamba n'obaganza ebyo sibijjaamu era sibikola. Ffe tetubikola. Era ffe twabyejjako. Jjajjammwe yasamiranga wano ne ssenga wammwe yeeraguzanga. Ffe twabyejjako era tetwabyetabaamu. Ng'omwana gw'ozaala zaabikugambye n'obimugobya. Nkusaasidde ate nkutumiddeko nnyo era ne nkusuubiza nti mu nsi olikwasaako ebiri kuba lubaale mulaba edduka. Omwana n'agenda ne yeerwanako n'atambula ne yeerwanako paka lwabako waatuuka. Taata nga wagoba omwana oyo nkutumiddeko nnyo. Tukooye abantu ndi myaka 7
75 68 80 n'otambula nze mu mbuga Lubaala nnuma omusawo n'apapa okujjako ssente naye nga takebedde background yo ozze weeyisa otya n'akulyako ssente n'otuuka n'okutunda ekibanja mu kifo ky'omusawo kugamba nti genda mu ddwaliro omusawo n'akwesibako n'akusibira ewuwe omuzadde bw'atyo n'omusawo mbatumiddeko nnyo senkulu okulya ssente z'omuntu ow'emyaka egyo mutuma abaana bw'oba oyagala omujjanjaba okuwona n'okumununula mutuma abaana baazaala bw'alemererwa obbaleeta mugobe okitegedde Lubaala alina emyaka gy'akomako okumusamira okitegedde alina emyaka gy'akomako omusamira giri awo 35 38 45 awo 5 omuzadde najja ng'aliko Lubaala alamula biki n'omukolera ku nsonga biki n'omukolerako n'azimba n'essabo biki era omuzadde oyo aba azimbira baana bye balisangawo n'essabo n'alizimba biki n'embuga n'azitegekawo aba azimbira baana bye balisangawo ekyo kirungi naye omuzadde asusizza emyaka 55 65 omuzadde oyo ne bw'ajjanga ng'alinnyibwako Lubaale ng'awooma mutuma abaana mutume abaana 55 65 mutuma abaana bw'aggambanga nti nina abaana n'otabamutuma gwe n'ogenda mu maaso namukolako bikyotereza Lubaale nkulayirira ssente olya za bwereere naye bw'omutuma abaana ne bw'olimusalira obukadde 10 ojja muvumula gwe ne bw'olimusalira obukadde 10 ate egyo emyaka oli wadde mbumutonze ekibanja egyo emyaka Lubaale takunyiigira kubanga abeera mukuliwa Lubaale bamuyinako obusungu asituka atya mu myaka 60 nti azze kutereeza Lubaale oyo ne bw'atunda ekibanja Lubaale takkuba naye bw'oba oli musawo omuzzukulu ali myaka 25 alina poloti oba ekibanja n'okimutunza nkubuulira amazima towangaalira mu busawo mbw'olwokuba leeta ssente za mukolako olwokuba mwavu mbu kyolina kyekikununula muzzukulu myaka 25 335 4 357 alina ekibanja ki olwokuba talina ssente zimukolako n'omugaa kyolina kyekikununula omuzzukulu nagga nina poloti yange oba ngitunde n'omugaa gitunde omusawo z'embuga ezitawangaala be basawo abafa obubi okutereeza Lubaale omuzzukulu tamala kutunda bibye bw'oba wakuyamba muzzukulu muyamba asigaze ebbanja kyalina kyaba aleeta mukoleko asigaze ebbanja alisasula empola mpola naye nga tatunze bibye nti atereeza mpewo kyokka omuntu ow'emyaka 58 65 oyo aba kudduka bw'aba n'ekibanja akitunda okitegedde akitunda senkulu tolina kyoba kubanga aba ku busungu Lubaale aba yanyiiganyiiga dda ng'ayagala kumutta kuvaawo azadde abaana bakuza atuule ku baana oyo ne bwafa n'avaawo tetumufunyeemu makulu tetumuganyuddwamu twamutuma n'agaana yatujeemera yatusindiikiriza olunaku bwe luti yasimba eddagala ku malaalo olunaku bwe luti yeerokosa yakola ki tumukooye emyaka 65 ku 60 senkulu tobamira ku muntu oyo era bw'aba talina ssente tomukolako okitegedde era bw'aba alina ekintu kyatunda eka addayo n'akitunda bw'aba asala ku kibanja kyaddayo n'akisalako najja n'akuwa senkulu n'omukolako omuntu w'emyaka egyo ate era mutunze ekibanja ng'omanyi nti akulembezza abaana bw'abanga Lubaale wabula omuntu w'emyaka 60 bwe baba bamuloga bulozi nga ddogo musujja gumuluma omanye eddagala ly'omusujja ddogo lye limuluma aliko amayembe ga kifaalu bamusindikira amayembe ebyo si bye njogerako omuntu yenna gwe baloze ne baba wa myaka 80 ne baba wa 9 omusawo tomugobanga kubanga amalogo olina okugajjanjaba malogo gamuluma bamuloga myaka 9 myaka 8 85 myaka 7 75 aliko malogo
naye bino mbyogerera mu mpewo. Oyina emyaka gy'otasukolerako muntu, twagyogedde 68 775 8. Omuntu oyo bw'abanga lubaale yamuleese yamuluma yamukubye ebirwadde mugobe, kuba ssente z'ogenda kulya za bwereere. Emyaka emirala gye twogeddeko, omuntu ow'oggoba tugambye emyaka 68 7 8 85 9 ayina endwadde zimuluma zimusuza atunula naye nga za lubaale senkulu ozikebedde, tolina kyogenda kuzza ku muntu oyo. Kale ne wabaawo gino emyaka 55 6 65 oyo oba ayina w'atunda ssente zirye, naye ozirya otya? Mutuma abaana, oyo ojja mukola kajja kutereera singa ofuna abaana be. Ne bw'aba alinyibwako lubaale teweesiga lubaale we byalamula, mutuma abaana. Era lubaale ajja kutendereza nnyo obukugu bw'oyina gwe ssenkulu. Awo oba atunda kibanja, oyo takwatirwa kisa, era lubaale takkuba. Naye tunze omuntu ekibanja ali myaka 35 3 olwokuba alina ekibanja kinene ettaka ddene, ssenkulu ngambye genda otunda ekibanja tukoleko, nkusaasidde era nkutumiddeko nnyo. Ssenkulu ng'okola ku muntu omuwa amagezi agenda atunda by'ayina, kutumiddeko nnyo. Olaba oli mulamu kati, ssente onoga, abalwadde bajja, nkutumiddeko nnyo ng'okutereeza omuntu lubaale. Omuwa amagezi agenda atunda by'ayina, ajja asasula eddiiro. Okitegedde? Oli mulamu, ssente bw'oyagala okunywa kabbiya okanywa. Obuwangaazi bwo n'enfaayo birowoozeeko, kuba lubaale mulabe edduka, tayina munne, tayina yamukolako dda, tayina yamusookamu, tayina amumanyi. Oye lubaale, amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Ne bw'oli musamira emyaka 5 6 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Nkugambye omuntu gw'otunze ebibye aba alina okuba ali myaka 55 6 65, kuba ne lubaale aba takyamwagala. Era kasita omugamba nga talina ssente mugobe. Bw'aba alina ku kibanja waasala n'atunda, aleete embuga akolebweko, ekyo akitunda. Mwawule ebigambo bye njogera mubikwate bulungi. Okitegedde? Era gye weegendereza ennyo emmandwa nga ziramula, nga waliwo abantu abatuddewo abato n'abakadde. Emmandwa okukwata mu mukadde mu mukono esooka baana bato bano. Mugende nga mugoberera amaaso eyo gye mutambulira mu mbuga ez'enjawulo ne mu kusamira okw'enjawulo. Waliwo abakadde abatudde wali myaka 75, waliwo n'abantu abatoototo myaka 25 3. Emmandwa esinga kubuuza nnyo bano emiti emito, bali abantu abakadde beesembyayo. Era omuntu omukadde bw'ajja n'atuula mu maaso g'emmandwa nga waliwo omuto, esooka n'emuzza ku bbali n'ebuuza omuto. Obwo bubonero buli mu lubaale. Mukole okunoonyereza. Okitegedde? Ndoza tufunye enjawulo mu bintu bino n'emyaka ngibaawulidde. Kitegedde? Waliwo audio gye twasose okufulumya ng'ega nti omuntu w'emyaka 65 omugoba nedda yabadde ensobi. Omuntu ava ku myaka 68 7 5 oyo oba tokyamuyinako magezi. Omuntu ow'emyaka 55 6 65 osobola bulungi nnyo muvumula ng'endwadde zimuluma za lubaale. Naye nga omutumye abaana baazaala, omuntu oyo nga yakulembeddemu najja n'abaana baazaala, bw'aba talina ssente tomukolerangako bwereere, emisango ate girinyiigiramu ggwe. Okitegedde? Gwe ojeemulula abajeemu. Tuyina omusanga abatudde mu nnono zino. Eriyo omuntu gw'otalina kujeemulula nga lubaale abadde ku pulaani ya kumutta nga toyina mujeemulula. Oyo osobola n'omugamba n'agenda n'atunda essowaani kwaliira najja omukoleko, awo lubaale atereera. Omuntu ow'emyaka egyo kasita akwegayirira n'omukolako tebitereera, era tatereera. Totegululanga mutego gw'otateze. Omutego omuntu oyo mwaba atambulira lubaale aba amaze omuwandiika mu bitabo by'abajeemu kyatujeemedde wakufa bubi. Okulumya kw'omuteekamu ggwe ssenkulu, omuntu ali mu myaka 65
okitegedde kwe kumuyamba okuwona kubanga aba ayagala bya kakeeka. Era ne mandwa omuntu awezezza emyaka 65 aba aziwunyira obukuku, ziba tezikyamwetaaga, ziba tezikyamwagala, ziba zimukuumirawo ng'ekyokulabirako, abonebone ng'akaaba, buli ndwadde abaana n'abazzukulu bamulabireko. Era abantu bwe batyo bawangaala nnyo, n'awangaalira mu bulumi. Abamu ne bafa bubi, abamu ne bafa mangu, naye mulimu abawangaala ennyo, abeera ekyokulabirako. Kitegedde kale n'emyaka tugyawudde ne butya bwe tulina okweyisa n'abantu engeri gye basobola okusamira mu lubaale. Nentumira ne ku bazadde abasindiikiriza abaana naye nga bamanyi baabazaala batya, babakuzizza batya, n'amugobya ebintu bya lubaale. Okitegedde? Kansuubire nti bino bitegeerekese bulungi. Abakuume liiso ddene Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.